okimanyi nti ntandike nabba wakaliwa ndowooza ka lugabire kano abantu naye lugabire ne kakati zikyaliko kweziri lugabire lugabire kweziri abantu bayambalanga engatto ng'omuzadde akugulira omanyi nga zino engatto ze batugwiranga nga mwana akula ng'ojambala n'ogikoowa bukooyi naye nga tekutuuka ng'eregeya mu bigere naye ng'omuzadde gy'aggulidde kati eyakuguliranga lugabire yamanyanga nti ati gw'alina okoowa annange anti lugabire tekutuka buli banno bakyusa ku ngatto omanyi that sometimes owira ng'oyagala just change oyagala kyusamuko bukyusa wa ate eva bagulanga zisobokayo ng'ojambala n'esoboka eno maaso annange emirembe gikyuka era mukama olyoka ganonzaala mulembe gwewanzaalamu kubanga mu butuufu eri omukama byakuwonya oba oluusi embeera yereetera abantu okuba nga balivinga life bwetyo naye mu butuufu lugabire teyambala ekkikika ate erabika ebabula kubanga kino kibanga kipanka bakiyita batya kibanga kipiira teyambalika erina okubanga simanyi sirishuwa saagala kugira sabuka naye yali ajambaddeko osobola okumpereza wano mumesagi kasujja beka n'ombulira gwe wo kyalinga kitya kati lugabire ezo abantu lugabire waŋŋambye mpozi bagimalangayo batya lugabire ekola ki ekola ki langira ennyana tangira ennyana tangira lindako waliwo enjawulo wakati wa tangira ne lugabire okay bakulu bannange wano bwe bali mukumbulira mujja kunsasira nawo omukulu Adamu Sozi mu bitiibwa ebingi tata nkussaamu ekitiibwa olw'emyaka gyo n'okukkiriza nti oli mumanyi mu nsonga eno mu butuufu weebale nnyo weebalire ddala Adamu Sozi kadunabbi bulijjo bwe nkubira saluti naate ati gwe ompiseeko leero nkakwongedde mukama wange kale netugenda ti ku mipiira abaana gye basambanga ne kakati mulimu abaana bakyagisamba omanyi byenkolamu ebya foundation ez'abaana tulina ebitundu etera netugendamuko naye ogenda otuuka mu bitundu ebyo ng'olaba activities abaana ze bakola okusamba kapiira ng'emipiira era gye balina gikyali gino naye luli kyali kingi nnyo ng'ero actually sijjukira simanyi nti oba bwabangayoko abaana abaagulibwa emipiira emituufu mpozi era baabanga bavudde mu famire zino ezitegeerekeka nga ddala famire ya mwami Gonde famire ya mukyala Gonde obupiira bwebo kati abazadde ke kaseera abaana mubakolereyo ebintu bwe biti mu holiday omwana aleme okukaabira kapiira kukakalaba ku dduuka nti kalina okusamba kubanga obwo mubugulanga omwana n'akatulako n'akaabya oba akakagula leero n'akakuulamu akagundi omuka ne guvaamu kakati mubakolere gino egitayabika omwana agusamba akoowa yekka obugere ne bukongoka nga yekka yako yessaawa abazadde abaana okubawaako bino they need to know this other side of life bagibadde bakimanyi nti ogwo mupiira naffe abeepenanga era ozinga kazinge n'olyoka ofunye obuveera n'ofunye obuveera okuŋŋanya bukuŋŋanyi ne mulyoka mwepena ne mwedoma kale kakebe emizannyo ng'egyo kati wabangawo naako okuvuga ekipiira okuvuga ebipanka okuvuga ebipiira era nakyo kyabangawo abaana bavuganga ebipiira ne kakati mulimu abaana ndowooza abakyabivuga naye si kingi nnyo nga luli we kyalinga naye n'enkola yakifirika nnyo era nsaba bambi abazadde abaana teach them this other side of life tekitegeeza nti bwe bulamu bwagenda otabira mupaka oba okuwangaliramu no naye beetaaga okubumanya amanyeeko nti eriyo bino ogwerengera omwana bwanyumirwa lava eyo life eyo ogimanyi eyo life ogimanyi eyo adduka ekyalo kiramba nga tamanyi na mita mmeka zadduse adduka ekyalo kiramba n'asiiba ku lupiira olwo n'omutuma sukaali n'omutuma ebinyeebwa n'omutuma biki kati obuzibu bwe bwavanga omwana kumutuma nga bamutumye ebinyeebwa atijjukira ebyo ebiseera ebinyeebwa nga bwe baba babisibye tebabawanga buveero ba package mwoteeka byabanga bipapula by'amawulire kaveera nga kali kokka kati awo ogenda kulaba obuzibu ng'omwana ayiye sukaali oba ontegeera oya ogenda kulaba wano omwana n'ayiwa sukaali n'akikita n'okumulondawo taabeeko kya sukaali omulonda otya omuyoolawo otya mu ttaka ne bw'aba koraasi omuyoolawo otya era wagiragiranga abo n'ogira gwe ngoloza tebajja bitegeera wa era ogenda tukayo muzadde aga sukaali omuyiye oti ne balyoka bawewenyula gisiri emituufu okitegeera naye bino I think bino bye biwangaziza n'abazadde baffe abasinga
bayinanga life eyo ng'omwana bye bimukuma okuba fit n'essaawa eno osanga omwana ng'avuganya ne kitaawe mu sayizi n'osanga omwana ng'oyinza olowooza muganda wa nnyina nga sayizi ng'omwana bagwa wa myaka 9 naye nga bw'omutunulako bw'oti n'otunulira amuzaala n'ogamba ye tuli ku ki so abaana mubayambeko bibakipinga okubeera fit bibayambako okuba gwe ate onzijukizza bannange naye bonyini life yedde yanyumanga era Adamu sozi kyobola togenda kula Adamu togenda kula kati gwe Adamu Patrick walayi mama fuswa mukyali emyaka ya Rabbi ne lwaki siberekereza olunaku olwaleero mbajjukiza nti Bliss Hotel bateekamu ensimbi era ne mbajjukiza nti basangibwa Nabweru ku Nabuuma Road gendawo ofune ekyenjawulo gendawo ofune treat ya hotel ne mbajjukiza nti Simba Automotives basangibwa ku BMK House wali mu Ndeeba nawo bw'oba otuuseewo Simba Automotives ojja kubanga ogiraba bulambalamba kale ekyolwaleero nkiggalidde wano mbalekka mbalekereeko nakayimba k'ekikadde kakasi